Nze mbizzi n'olunaku lwe nafukamira nga nkwetondera famire yange yonna yanyiiga nembuuza lwaki neetondera omuntu yavaayo mu kamera nampita malaaya n'abavumaavuma nga bwavuma maama wange wavuma taata wange bwewewebula bwewabawemula buli kyewali obawemudde ne bambuuza ekyanfukamiza nekyazzeemu okunsembereza nalya ne kumpi olwa interview eyo mbu ndi ku kisiraani ky'omusajja nzikanye nakyo kindeke nfune relationship eddako nakyo kibeere gye kiri nga tekinnondoola musajja gwe wannamba oyina contract we yagipa tennaggwako ngezaako kuzza bazadde bange mbalaga nafunye omusajja ate omusiraamu sikuliiko ate gwovaayo ntiisatiisa yenekyo omaze n'okkiriza nti ndi mukyala Lwasa anti pulito gana Lwasa gamba mukyalawo gamba mukazi wo aye badange byonna ojja kukkiriza mpola mpola naye message yange yagala kutuuka nti I miss my son in the bed. He should be here. He should be here right now. Okay? Okay? Mwatesa n'omusajja. Interviews enkola ze zikuluma nga mpaana omusajja byankoze byampitiriddeko byansusseeko bye bimumpaanya. Abasajja babi bannange. Ku myaka 28 gye ntuuseeko nze bino byonna mbadde sibirabanga nti babikola abakyala. Lwasa yampunzizza ne interviews zena ndi ku kimu Lwasa. Onzaalidde akabasa. Nkwagala mukwano. Nze byenjagala byenkwagala. Maama nnyabo. Ekikazi woba wakikoowa nga todda mabega sirikira gy'oli kibeere mu mukwano. Nalaba nga kikyoze ni Becky ng'atijja nga sibimanyi. Namaze kufuna musajja ne mbitegeera. Abawala abali ebyo bazaddemu abaana. Nga bakuzaddemu tebaakuwasa ng'oli yakufunisa obuto ne mwezaalamu ne mukola ki nga tonnaba kugwako mu laavu bambi kusaba gwako mu laavu. Naawe gwe baayisa obubi mu laavu gye walimu nga baakutulugunya baakuvuma obwamalaaya mu bazadde bo. Bazadde bo batuko kubanga bakoowa ekisajja nga newe bakiraba bagamba sitagafulula nga kyakuweebuula nga kino ekyange. Kwanza abazadde abange bakoowa. Nze nalinga nkubirira bambi. Ovanga ku musajja yakuzalamu omwana akuyita malaaya n'agamba ensinga bwe yakugula. I have a lot to say. Sagala kudda mabega. Neefubanga okulaba nga bazadde bo owuliriza nga kino bagamba nti tufuna omusajja omusiraamu otereera otebenkere mubeere naye mu mukwano tubikooye kyobanga okola. Njagala mwana wange n'ekirala mundeke nyumira omwana mundeke nyumira omusajja bambi kinjagadde. Bantu mmwe temujajinga ng'omuntu ku intaneti wano ku ground biba birala. Mama ate omuntu wateesa naye ate dakiika emu ate oyomba. Nze naaliyombye nti lwaki wateesa ne bba wange naye ate g'oyomba. Nze wekubanga okuwaana omusajja kwange kwe kugenda okukutula. Kati gwe bannamwe bantu mwe mbabuli obeera otya n'omusajja
na pepe ya londi nagenda ne ku live nakebera omusaya akakase ngalaba ku live ko nakebera omusaya akakase abakazi zendi mulamu ze kwagala nakebera omusayi nalekana nakuvuma nakusange wantu bwaba ku live oyo nga muzenvako nadira baba kola kozi interview ku ma TV goboda moko oyo kumukyazo jakundaba aba interviewer boda moko mu interview winga no mujja ko interview ojja kundaba notice aba interviewer notaba nkubira olugambo no wala na abantu wala na sefuko wala nyesi sefuko akunkubira bulango no wala na buli akuntu akubira bulango no buli wempitira no genda nozibe kuba Elia lwaso oli ulidde nti siryangu kuziba bucyango gaziba lwaso omuwulidde omulabye amaanyi gayina olabye omukwano gwandaze nyongera okujjukiza Rasa ne bw'anaagenda ng'olwanya ennyo nga bw'olwana nga bwe weeyita kafulu njafuna omusajja omulala mpozi ng'okoze kiwandaalika okunkola n'onnemi obulamu bwensi bwe n'obukungula naye Rasa ne bw'anaagenda omusajja jali yanesunza ate ngali mu kamera ne watabe munja jimuteekamu talama nti nno Nasha ayagala nnyo akasente oyo ayagala nnyo akasente oyo ayagala nnyo akasente alina datinga muntu ng'amuwaayo mukwano nja kuteetinga kumpaayo tubere ku internet njibeere contrending paka kuwulira bubi iye ovanga ku muntu amanya nti oli mulwadde opositenze ku status oba opositenze ebifaananyi oli mulwadde nakuweza message oli mulwadde nakudamu nagamba singa ofire mu mababala eyo gy'osiiba ng'ogunywa kati omaye gumukubya yasama mbu mulwadde genda abatamivu bakujjanjabe singa okutukana ofa baneegusajja gw'oyina omutima omubi abantu abatakumanyi nekituuka okusasula fizi mu office nekimala okukubira essimu kikulangire olinayo mmeka zagenda sasula fizi olinayo mmeka sente ezokola oziteekawa olinayo mmeka ye sente ezokola oziteekawa leta zino nosirika n'owuma n'ogamba omusiru tansiriwaza njagala kati mwana wange okay njagala mwana wange woba toyagala nnyina ng'owulira ofa oyagala kusaanyawo obulamu obwo omumazeko emirembe omutokyalinga omuvumirira buli we yaliiso zibyewo omwana gw'onooyagaliza kuba toyina gw'oyagaliza nze n'ebbanga lye namala ku kkooti buli muntu gwe nakolagananga naye ng'okolagana naye n'otegeera tubasayima azze naŋŋamba kino nekino kyo gundi azze nemuwa omutwalo bazze nemuwa 5 ng'oyinza okunvuma ye ne bwolabulayi muntu nakifaananyi oba oyagala ombuzi zemuwaddewo oyina effutwa n'omutima omubi kisajja gwe kankujjako omwana wange nali naguma bali baŋŋamba ŋŋume osasule fees naye kati njagala mwana ku mutima gw'omubi gw'olina omwana wange nwana atali mu mikono gyange ayinza okufaanana ku face n'atwaliramu n'ogwo omutima gw'olina omutima omubi oba abazadde kukufaako kwe kwakwekyaya nze ndi mulaavu how is it that kikonsaninga mbu nkuvuma I talk reality nga bw'oyogera reality noyita omuntu omwana wabandi malaaya gwe malaaya ensajja nooswaza abazadde bange ng'ompita malaaya gwe shaitwani gwe yabbani sente zange zatandika olutalo nekino kyendiko kirinamu omukono ekyokuba nga ndi mu mbeera gye ndimu ate funye omusajja wange akwata ku mukono atoofa njagala mwana wange kisiraani gwe twawule bulungi
kye nnyinza okukugamba.